yoyo Uncle P, someone may ask abantu bazze bakola shows, concerts nga balina ebigendera like nga charity. Omuntu ayinza okwebuuza Uncle P share eno concert eno agikoze nga it's a charity show oba gwenkoddiza ku bantu? nja babuulira olunaku olwo lwakiro nja babuulira naye nga ekisinza obukulu gikoze love fest kubanga omukwano gw'abantu gwe gunfudde kintu ne music wange alimu message z'omukwano kati that's why it's the love fest. So ensonga lwaki show ebaddewo nja gibabuulira nga show ewedde. Yes. Uncle Pallaso, ogenze n'ogamba nti gwe ne Bala muzze mukolagana ebbanga ddene. Abapromota baavaayo emabegakawo ne bagamba nti omuyimbi takyakkirizibwa kwetegekera kivulu. Kuba nti nga okutegeka olina sooka genda mu bo mu federation yaabwe ne bakuwa olukusa. Kigambibwa nti okukwatagana ne Balamu tibaakulemesezza. Bapromota ekyo ekirowoozo kyabwe oba kirungi oba kibi kyekirowoozo kyabwe nga gwe boogambye naye ekirowoozo kyabwe siga mateeka ga Uganda. Uganda has a constitution. Your intentions or your opinion is not the constitution of the Republic of Uganda. Thank you very much. But everybody is entitled to a freedom of speech. You express it in this very beautiful nation. But that doesn't mean how you say things are is how actually things are. Or how you want them to be is how they're gonna be. The constitution of Uganda is far different from a single man's opinion. Okuba nti nno Uncle Pallaso akoze ekivvulu kya Love Fest era tukwebanziza nnyo okuba nti Abannayuganda obaddiza era n'okukolagana ne bapromota. Abamu bali bagamba bapromota nti Pallaso ayina ennyimba muganda wange katolina ky'omugamba tolina w'omukwatako kuba kati twabadde tuli awo ne tulaba nga ate muze mukwatagana ne Bajjo yali akuyisaamu amaaso. Kiri kitya kyabadde kitya? Bajjo nabagamba nze Bajjo simulinaako buzibu ne mugamba bingi obubaka bwe namuwa namugamba oba olabanga akaduuka kange tokanyumirwa obuduuka bungi ate nange nyinza okuba nga sikulina mukisa nga promota ate nga omukisa ngulina mu balala ne bwe twesanze Bajjo naŋŋamba bingi awo ebinnuma ekinuma kale ekivulu ky'obwerere tokimpa ekinuma nemugaa ki ekikuluma nti tewali nakibyawo nno just nze mbeera bubeezaawo nempulira nga kulinako emennuku nemugamba kali kansooke tutandikire ku kivulu awo nja kuwayo ekivulu ky'obwerere Bajjo awo naasanyukaawo naasituka nkubiraga naŋŋamba agenda gulayo ne tickets za million naŋŋamba agenda gulayo tickets za $1.5 million ku Love Fest era tulinze obubaka era njagala okwebaza Bajjo events olw'okuba nti twasanze ate kwemmeeza y'obwa Sseruganda. Omanyi bino byonna ebigambo bibaawo naye ebigambo ebikolwa byawukana. Bw'abanga ebikolwa bye biraza obuwagizi ate nange nnyaniriza era ebikolwa bye mwaniriza on board kulwa music wa Uganda ffenna tukikole gende mu maaso tuleme kunyoomagana mu mulimu guno. Nze gye nvudde wange mungi bwenkera enkyana enkugamba nti kino kyange njagala kibe bwe kiti nga ddala kyange ery'eddembe ndirina ng'omuntu. It's not a privilege, it's a natural born right for me to own what I've created. Akopi yadipositinzeeko bakyali mu bigambo yatuwadde ku ssente yaŋŋambye ajja kwogera ne management yange kati badde sinaddayo mu office kulaba kiki baatuseeko Kola ku bantu awo akasembayo lwaki bapromota baganye ebyobwerere ate nga mubikolera muteekamu amazima bapromota eri atayagala byabwerere nabo byagala buli mwayagala ebyobwerere nange njagala nze yayimba njagala ebirungi bikusangewo tudde njagala n'oweewange bye mwagaliza ebyobwerere njagala kwagamba teri atabyagala era nze siina gwe nnenya ayagala byabwerere ate ayagala byobwerere sikunenya era kati Bajjo sola munenya kubanga buli omu abayo olina okweyagaliza okubozaawo just olulala to respecting brand z'abannaffe
ebigambo ebingi biyinza okumenya biyinza obutagatta oba singa yasanga nga nange obwongo bwange bunafu nga siri mu kuminkiriza singa twaliise newe twali tulina okukoma ne maybe oba obugumiikiriza bwange oba okusirika nemba musiru kiina kyekyayambako n'okuba nti ate twesanze ffenna mu bbanga omanye ebbanga byo ligenda likyuka endowooza zaffe zikyuka omuntu ogenda olaba noga omuntu ono baŋŋamba tagenda kusukka lockdown ogenda okulaba agiyiseeko genda okutuloga omuntu ono nga ne lockdown teninatuuka yaliwo genda okulaba n'ogamba omuntu ono yeeyisa atya omuntu ono ndonga agikuba bwe nzira mu bantu bammanjaani so nebigenda nga bikyuka ate ng'olina ebintu byewayogera nga tosobola kukola ki kubizza amabega so kyembagamba nti ekyokuyiga kiri kintu tulina amatu abiri tulina n'omumwa gumu kitegeeza ne Katonda bwe yali akutonda yakuutira owulirize nnyo oyingizenga emirundi ebiri mu matu ofulumye nga oguloni gumu mukama buli mulundi gw'ofulumya mukama mu matu yingiza ebiri so kijja tuyamba weetegereze nga tonnayogera bingi kuba ojja kukosa banno naye nga nze ne Bajjo tewali buzibu Bajjo awo wennyini yakutunuddeko atya nga yali akuba kampeyini bapromota bakuzire tewali buzibu kugamba ebyabadde buli kyabaddewo nkyegambye yandiriddemu naŋŋamba ye teyalina nansonga okwebwalabwala tekwabadde ze sibeera kati ate kuebyo kubanga kati sakitwala personal kyannuma nga brand yange kuba yagikosa yagikosa ebyaddala sikulimba naye ate kati mata bwe gabanga gayiikako tukamende tujjuzeewo kati so for example wabanga yavuddeyo na recognizinga nalaga nti ate extending omukwano agwagala nange njagala nnyo okugenda awali omukwano bwe gubanga gwa ddala siraba lwaki nedda era tusiina musimuinaako buzibu era mumusaluti nga ne banne bonna bannange nze bwoba wanjogerako ekibi bwe nkusanga teweebwalabwala bwe nkusanga tutandikirawo ate ebipya okuleka bwe nkusanga ngera okyalina embeera tuyinza obutayongera tuyinza ate obutazimba bipya naye nze bwonsanga tuweebwalabwala ebigambo byabirya nnyo ambongako anti bagamba ekigambo kyo lyeggumba lyo reputation is everything guard it with your life that's a lesson you should learn kati ola abantu tugende bannange bakwano bange mwenna bannayuganda njagala obayita nga mbaaniriza mu concert yammwe gye mwammanja ebbanga lyonna maze olunaku tulutusa muje muve ku Facebook muve ku masimu muve ku TV njagala mbalabeko wali bagamba muli bangi nange mbalaba muli bangi naye njagala mujje mu Love Fest munvimbise kubanga luno lunaku lwaffe lwange nammwe lwa music wa Uganda bannange nebaza nnyo bannamawulire mwenna mikwano gyange abatambudde nange mwenna bafaani bange bannange Lugogo Cricket Oval sure enteekateeka z'ekivulu kyange ekya Love Fest kati ziri mu mitambo ndowooza gya waggulu nnyo giri ku nnooki ndala era ennaku z'omwezi nga 9 June kati tulinze bulinzi bantu wetugenda bateeka kubanga tuli mu kutegekerawo ddala kati twagadde okulanga basponsa bange mubamanye mikwano gyange batambudde nange mugimanye olugendo lwange n'ebimuku ebyo bye mbategekedde era tubirambuludde byonna kati mpulira nga ndi fully charged njagala ninze mmwe ku Love Fest nga 9 June Love Fest Lugogo Cricket Oval no turning back Tuwa muyimbi kati kiraba nne ennaku zino oba oliawo emyaka giyise paka nakati kyabavuga otakuta kati Cricket Oval fenga tulabanga abatina abawagiza tenga tutaddeeko ku erina kyambo namboli twasazeewo tugende regional nga 10 tugenda Mbarara twandiyagadde era okusooka twali twagala Cricket Oval tugikolemu ekivulunga kya nnaku 2 naye twali tugenda kukola kimunga kya Mukampala naye katwasazeewo tugende regional nga 10 tugenda Mbarara kwa Jeep Motel nga 11 tugenda Port Poto mu Kisaawe nga 16 tugenda Luwero mu Kisaawe nga 17 tugenda Trans Africa Jinja nga 18 tugenda Mubende mu Kisaawe era ng'enteekateeka ezo kati ziri confirmed nga bwe tulangiridde olwaleero
abafaani nga boogambye ekituufu nina bangi nange mbamanyi. Mukwano gwange Bruce Melody okuva e Rwanda yaŋŋambye is in the building. From Nigeria Ketchup yaŋŋambye ansalako. Nina of course nina space yaba upcoming wenjagala nabo bayimbire abatandika abo abayimbi abo njagala nabo mbakwateko nabo bafune bayimbiraawo ensi balabe platform yange. Then nange njagala okuga concert eri 99.9% Pallaso. Saagala nnyo kuwa ssuubi ddene lya kintu kirala kyonna kubanga music nagenza omubaala abalamu gwe nnina ng'asobola oweza n'essaawa essatu oba ennya singa amansaze omuyimba nga ndikunze naye ngenda kunoonyamu ezo ezisinga nzibayimbire zonna. So nange nina package nene gye mbategekedde olunaku olwo okuva ku byambalo stage n'essaawa vulubalamu VIP yanjawulo nnyo. Bannange nze njagala obbaga sagala bintu bino mbibannyonnyole ebigambo tebigula mata. Nsaba osituke gwennyini ojje weerabireko wali erugogo ekigenda okubeerawo kigenda kuba kya ttabu kino kiralamu eno bagise love fest. Nsaba mujje bannange. Okuba nti newakwataganye ne Balamu abantu baali bagamba nti Uncle Pallaso kati ne bapromota tebalima kambugu wakwataganye ote ne Balamu? Balamu oyo Balamu mukwano gwange ate mukulu wange ate abadde muganda wange ate kati musiime munnange. Balamu tuludde omukwano gwa Balamu ne Mayanja family guvudde wala nga bwe mbagambye Balamu y'omu ku bantu abasonda ne ku ssente ezagula tiketi yange yagenda mu America oyo Balamu. Naye simu zisonda yali kala asasula I think chameleon kintu bwe kityo ku show. So nekuvaako ezimu ku ezo ezansonderwako. So the relationship yange naye eritandikira mu humble beginnings eva mu background eri very deep myaka mingi emabega. Those are from 2000 oba 4 oba 5 banange ndi dogo naye nga Balamu tuli naye era nga ate Balamu muze mulaba ne Mayanja family mu kufiirwa mu kusanyuka mu kunyolwa mu kujaguza byonna kugamba bwali kati guno omulanga bwe yawulira nze mbadde nzija mbagamba nze ne bapromota tewali buzibu segenda na buzibu gye buva kuba byentunda byange. Okiraba kaakati bulijjo nnoonya omuntu asobola okujja n'ategeera olulimi ne tukwatagana olulimi ne luba lumu ne twogera n'ategeera nti nange nina kye ŋŋamba ate naye alina kyagamba. Kati Balamu n'avaayo nagira mu kaseera akatuufu n'aŋŋamba Pallaso kino ekintu njagala tukikolere bannayuganda nga kya ddala n'ensanyuka era nebaziza nnyo omukulu Sabakulu Balamu okujja n'anneegattako alabe nga omukolo guno gubanga mulala nnyo nga tegubangawo. So he's on board era tubategekera kati bingi nnyo. Balamu kabeera akabonero akalaga nti ffe tuli ready okukolagana na buli muntu. Abayimbi bangi bwe bavaayo ne bategeka ekintu bwekiti they don't break kubana bagenda okubeera olowooza abakulaba ku ttiimu basuubire ttiimu kijja ogenda otambula nayo ng'oggyeko famireyo ng'abayimbi. Mu lunaku olwo twasazeewo nti okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 2 platform y'aba upcoming artists ng'abamu oyinza okuba tomumanyi naye nga twasazeewo tubaye platform kuba ffenna gye tuyitanga ensi tenatumanya ebalabireko olwo. Then ekiro njagala okujjukiza nti engeri concert gyeri ya Pallaso 99% of that night is gonna be about Pallaso and the rest is gonna be extra. Kasaagala muntu yenna abuzaabuzibwe ku birala bijjirako naye nga njagala okugamba ku birala ebijjirako kuliko empologoma lwakuba obadde ogambye asides naye zino si za asides. Weasel and Chameleon they are in the center. Kakati bw'ovaawo then nina baganda bange nina Bruce Melody nina abagenyi abamu okuva e Jamaica ninawo n'omugenyi omukulu ow'enjawulo era tukyanoonya wagenda oyita oba anayitamu eno waggulu oba anayita eno wansi nyingira ye ekyatusumbuwa naye nga ye yamaze okugamba nti omugenyi omukulu oyo agenda kujja atuweesa ekitiibwa. So n'olw'ensonga eyo nina abagenyi bange bangi okuva e Burundi. I have brothers from Nigeria Ketchup yaŋŋambye already ali ku nnyonyi ajje tukibbe. Bruce Melody yaŋŋambye is on board. Nina muganda wange Bahati yali yaŋŋambye ajja kujja planning. Nina muganda wange okuva e Jamaica wonaje team camp ya Kausenzo ono Dario naye yaŋŋambye ayagala kujja. So tukyali mu ntegeka tubadde tukyali mu ntegeka ezitutuusa ku lunaku luno naye ke tulutuuseeko kati bye tuddamu okutegeka ate bingi so tugenda kuba tuba updating.
biweddeyo bannange tugalewo press conference. Okay. Kama wafesa Pallaso omusibe wa Kabaka. Anya agange zipalaso okuva mu tiimu Pallaso. Zisigenda kubuuza kibuuzo tuzi njagala kukwebaza. Webale twagala nga tiimu Pallaso. Twagadde nnyo. Tweyanzege mwenna abali wano bannamawulire bannange mbanirizaako abatesitesi abakulu Pallaso papa Dr. Jose Chameleone na mwenna abali wano amanya yenze Ssaabakaaki Simon Peter Yanga Zonto Kajabuzi okuva ku Radio Simba ekivulu kino kyankutteko naye sandibuuziza nasanze omwami omunga mulema naŋŋamba ayagala kujja mu kivulu kya Pallaso nefumiitiriza neŋŋamba kagende nayo nze kennyini Katonda wanaleeta okusanja abalema waliwo enteekateeka yaabo Ffe nja kugamba bwe tuba tukola enteekateeka waliwo abantu be bayita special interest groups omwo nga mugwamu abakyala by the way n'abalema n'abali disabled n'abaana so ffe bwe tuba tutegeka enjeno tutegekera buli omu twagala buli omu ajje tetulina gwe tusosola tetulina gwe twawulamu lwa kala oba ki twagala kuyimbira buli omu so tuli aware nti no expecting a special interest groups kuba eno love fest era tukoze entegeka mu venue ezigenda okulaba nga zikola ki nga batuuka ne bayingira ne babeera mu bifo ebirungi mu security ennungi wabula ekyenjawulo kiri nti bwekiba nga kino kikwatagana mu bya ssente ekyo MTN yakigonjodde dda yagambye alibad tickets zaabwe mu kitundu ebasaliddeko 55,000 omuntu yenna atalina busobozi bwenkanaku bwa mulala naye nga ndyagadde okumpagira azettanire nnyo kuba zinaatera okuggwayo then ate yes that's how we're gonna move forward enteekateeka za buli omuntu ziina nga we recognize that there will be special interest groups in the house. Thank you. Okay, neyanzege Uncle erinnya nze Munyarwanda nibamanyi ku Omuntu program sabakayimbako ndi munnamawulire ebiseera ebisinga etugenda erogoge mbali bivula ebyamaanyi waliwo bannamawulire b'osanga nga bakaaba ng'ezimu TV tebazimanyi ezimu za social media abantu abo n'abatali olunaku olwaliwo bannamawulire betukiikiridde oba najjako olunaku bagala kukwata shoyo yonna mugenda kubakolera ki era mugenda kubagoba oba netta twagala okubuuza kola olunaku nga twaniriza buli omu wabula engeri gye kiri nti tulina abawagizi okuva mu sectors ez'enjawulo mu bawagizi baffe mulimu ne bannamawulire ojja sanga omuwagizi wa Pallaso kola ajja okujjanga munnamawulire oba osange munnamawulire ajjanga omuwagizi wa Pallaso so mugere eyo tulina professional we gye twakolaganya ne Ssaabavulu wamu ne Muchacho Civentics bannamawulire bonna bw'oba toli ku media company gy'owulidde ng'etambudde wamu naffe kubanga media companies zetwakoze nazo directly nga bwe twakoze ne vision groups balina package yaabwe egenda okubatuukako ne bannamawulire baabwe tugenda otambula nabo nga bakola naffe abanex media era bwe kiri tekikyukamu kakati abalala abanayagala okwegatta kwabo mujja kutuukirira management tulabe engeri gye tuyinza okikwasaganyamu kuba ate namwe twandyagadde mutuwagire obuwagizi twagala buveeyo tubulabe nti nawe yadde oli munnamawulire koolwo okuleka abo waliwo tiimu gye tugenda otambula nayo bwe oyagala ogyegattako nga oyinza okuba tewandize nakujja naye ngaayagala kujja nga tusobola okufuna we tukunyiga tukyalina space ya buli omu bakwano baffe naye njagala okubakakasa nti mu byamawulire mikwano gyaffe be tulina tubeekakasa nnyo be twapatinarinze nabo bagenda kuba bakola omulimu gw'amaanyi agala otwegattako oli welcome naye tusaba ne bannamawulire nammwe muli famire yaffe bannange ku luno nammwe abalina obusobozi mutuwagire mugule tickets zammwe ekirungi MTN yazisazeeko kati ekyokwekwasa kitono alina obusobozi ng'owulira ddala onjagala mu mutima kuba ennyimba zange zirina ezikutuukako nga tezikutuukako nga munnamawulire nga zikutuukako nga faani wange nawe osobola okuzza omukwano ogukoolo naye atalina busobozi nga just oyagala twegattako emitama we giri ogenda kwogera ne management tukimaliriza ddala mpozi yenjagala oterezamu akaama kenfunye abaagala okukavaringa omukolo mugenda kukavaringako omukolo
ng'amawulire ne live streams zigenda kubeera nga zigenda eri bapartner betukolaganye nabo mpozi ne channels zaffe. For example, nawulidde Next Media yagambye for sure ena live stream era ne wano tuli live, so Next Media ejja kubanga ekola live stream eyo. Era bannange twebaza nnyo mwenna bazze olwaleero tumaliriza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. I think now Pallaso is available for you. Woyagala ka one on one. Bangambye waliwo emmere bannange eri side ki? Okay, so please muyita wali eri Eventrix ne Pallaso agabudde wali eri ku side. Make your way, find something to eat. But thank you so much for coming and honoring Pallaso's invite. See you on 9th of July, Cricket Oval.